الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى ربنا خير نفل. أبلونجي أبتلبا والهداية إسلام ميديا mbala musaako n'ekiramuso ekiramusibwa buli eyeetaaga emirembe okuva mu nsi muno mpaka lwetutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi abatulaba olwaleero, nzize okwogera ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebitusomesa butya bwe twalitambudde ne Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Bannange, eno yali dduwa ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, era n'agisomesa basahaba be ab'enjawulo. Naye hadithi eva ku bano babiri ate nga bw'oba batunuulidde bankizo nnyo mu bulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'okutambuza irimu ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asooka Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ne Abdullahi ibn Mas'udi radiyallahu ta'ala anhuma. Abo batusomesa nti owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana min du'aihi, mu bimu ku bye yasabanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti yayogeranga ebigambo bino. Yamugamba nti Allahumma, owekitiibwa omutonzi wange eyantonda eyasalawo mbeerewo, Allahumma, ay Allah, gwatonda atalina kirala kyonna kitonda okujjako gwe, a'inni, nkusaba mukama wange onnyambeko, nkusaba mukama wange onnyanguyize, nkusaba mukama wange onfuulire ensonga ze ngenda okukusaba nga nnyangu nnyo gyendi nga zonna ziddawo. A'inni, ay Allah, nkusaba onteeke mu bantu abanguyirwa, ala dhikrika, okubeera nti olulimi lwange, okubeera nti omutima gwange, okubeera nti okutegeera kwange, obwongo bwange, a'inni ala dhikrika, nga biyitako okubeera nti nkwogerako, nga kuyitako okubeera nti nkujjukira nenkwogerako Allah subhanahu wa ta'ala. A'inni ala dhikrika, mukama wange Allah, nkusaba onnyanguyize okubeera nti nkwogerako. Mukama wange Allah, nkusaba okubeera nti onnyanguyiza okujjukiranga mu nsonga zonna, nga buli kintu kyange nkukulembeza. A'inni ala dhikrika, Allah mukama wange ekirala kyotabeera kyenkusaba onnyambeko, shukurika, okubeera nti nkwebaza. Mukama wange Allah, nyanguyiza okwebaza, nteeka mu bantu abateerabira nti nze saalibaddewo singa siggwe Allah kusalawo okwo, nti nze saalibadde nakyendiko singa sikusalawo okwo Allah, singa sikusalawo okwo Allah, saalibadde mu nsi, bye nnina saalibadde nabyo, bye mmanyi naalibadde sibimanyi. Buli nsonga yonna mukama wange Allah, nkusaba onteeke mu abo b'oyanguyiriza okubeera nga ku nnimi zaabwe, mu bikolwa byabwe, ekigambo ky'okwebaza tekinvaako, tekyawukana nange. Mukama wange nkusaba okwebaza tekwawukana nange. A'inni ala dhikrika wa shukurika, n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, wa husni ibadatika, n'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kyenkola ng'okisiima era ng'okyagala, buli kyonna kyenkola mu mbeera eyo ate nga kirimu okubeera nti kikugulumiza, mu mbeera y'okubeera nti gwe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, nkusaba onnyambe onnyanguyize buli lwenkolangayo omulimu gwonna owekitiibwa Allah naye nga gwa ibaada, nga gwalibadde
mwebyo ebikusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba oberenga onyangwiza okubeera nti bwe mbangu kola ngulongooseza ddala gutuuke ku ddaala eryo nga senga guba gukutuuseeko nga fayiro yange bagireese bamalayika bano Allah be wanteekako nga bagireese nga bagenda kuleeta omulimu ogwo nga gukusanyusa nange Allah subhanahu wa ta'ala bw'olituuka okugundaga mbeere mu abo abeesiima ab'ebitiibwa. Eyo mbadde njagala ebeere priyambo ku bye tugenda okutegeera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith eyo erimu ebintu bisatu, erimu dhikirullah, erimu shukur, erimu n'ekigambo nti husnu ibadatika. Bwe tugezaako okwagala okutegeera ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bino bikulu okutegeera nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yali asomesa basahaba yabagamba nti Allah asaasira omuntu. Nabbi yasaba edduwa ng'agisabira basahaba, ng'agisabira abantu abatufaanana, nga naawe ampuliriza agikusabira. Edduwa eyo Allah asaba okusaasira kwa Allah kutubune. N'agamba naye kubuna kutya ani gwe kugenda okubuna? Yagaa nti rahimallahu mraa, Allah asaasira omuntu yenna sami'a minna qawla, awulidde nga tulina kye twogera mu mbeera y'okusomesa ebyo ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'a minna qawla, awulidde ebyo ebivudde eri Allah nga Allah abimpisirizaako obubaka. Awulidde nga nti mukama wange Allah yagamba, awulidde nga ngamba nti kya mu ddiini okubeera nga kino kikolebwa. Alqawlu, qawlu wano si buli kigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera, wabula buli kigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakozesa nga kiri mu mbeera y'obubaka obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala okuluŋŋamya eddiini ya Allah jalla jalaaluhu. N'ebyo Allah biyayogera ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga abitutuusaako mu mbeera efaananako bwetyo. Nabbi yagamba nti bannange bwe mba nga njogera, buli aliwo nga njogera ku bya Allah jalla jalaaluhu, sumulula amatu, gaziya ekifuba, sumulula obwongo, kubanga wano waliwo okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu mraa sami'a minna qawla, Allah asaasire, Allah s'okusaasira kwe okutalina kkomo ku muntu yenna awulidde ebigambo nga binvaamu, awulidde ebigambo nga biva mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ebyo ebyajja okuluŋŋamya umma eno ey'ekitiibwa, nfawaaha, n'abeera nga abitegedde. Takoma ku kubeera awo bw'atyo, naye fawaaha, n'abeera nga ebigambo bye njogedde abitaddeko obwongo, n'abitegeera, n'abifumiintirizaako nnyo. Kye tuli okukola olwaleero tugezaako okufumiintiriza ku ebyo Nabbi bye yayogera kati ng'ebisatu, tubifumiintirizaako ne bigaziwa mu kutegeera. Naye wuliriza hadithi eno nga tetunnabiyingiramu. Yagamba nti fawaaha, awulidde bye njogera ateekwa okubeera nga abitegedde. Naye eyo levo weeri mu kutegeera ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Owulidde, gwe wennyini awulidde n'otegeera. Naye tokoma ku ekyo, olw'okuba nti eno risaala ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam si yo gwe awulidde n'otegeera weka, tekoma ku ggwe, ebuna ffenna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza okubeera nti ebigambo ebyo bw'oba obiwulidde n'obitegeera bituuse eri abalala, kubanga bagenda kufunamu bingi, bagenda kuyiga nga naawe bw'ofunye bw'oyize. Akati Nabbi sallallahu alaihi akugamba nti bw'omala okubeera nti obifunye, obiwulidde nga mbyogera, n'obitegeera, bibuulira abalala. Biki by'obuulira abalala? By'otegedde oba bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wano waliwo ekigambo kye njagala okusooka okutegeeza atulaba olwaleero. Nabbi sallallahu yagamba nti bibuulire omulala.
kama sami'aha nga bw'obiwulidde so si nga bw'obitegedde. Ekyo kigambo kikulu nnyo. Andaba njagala otegeere nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okuba nti obubaka bwe bwa nsi yonna, olw'okuba nti obubaka bwa nabbi Muhammad bwa mirembe gyonna, bwa mirembe egyo egitaalimu byuma, bwa mirembe egirimu ebyuma olwaleero, bwa mirembe egitaalimu batambulira mu bwengula, bwa mirembe obubaka bujja bugenda kufuga abatambulira mu bwengula, abatambulira mu mazzi munda, abatayita ku ngulu mu lyato, abatambulira mu mazzi munda olwa tekinologiya ze, abakola ebyenjawulo ebyewuunyisa. Nabbi sallallahu kyava akugamba nti bw'obanga otuusa ebigambo byange tuusanga bwenjogedde, totuusanga bw'otegedde, kubanga entegeera ye eyinza okubeera ng'eri limited ku mulembe ogumu towards one generation, and so many other generations are coming in with different innovations and capacities in understanding. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam akugamba bw'oba otuusa ebigambo byange byenjogedde nga biva wa Allah subhanahu wa ta'ala, nkwegayiridde totuusa by'otegedde, tuusa by'owulidde. Lwaki? N'ensonga n'agiwa naga nti farubba muballaghin, olw'okuba nti nabbi sallam akikakasa nti mwabo b'otuusiza ebigambo bino muteekwa okubaamu aw'a min sami'in, muteekwa okubaamu abitegedde nnyo okusinga ggwe abiwulidde. Kakati mu mbeera efaananako bwetyo ab'ebitiibwa, njagadde nnyo okutandika ebigambo byange nga mbategeeza nti oluusi bye tuba tubagamba bano bwetyo bwe tuba twabiraba, naye ggwe abiwuliriza ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olina obuvunaanyizibwa obufumiintiriza ku bigambo bya nabbi, obufumiintiriza ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga tofulumye mu nsalosalo eza shariya. Buli lwotafuluma nsalosalo za shariya okulowooza kwo kuba kutuufu kasita kubeera nga kutambulidde mu ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yayogera, kubanga ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe tulabye bya generations mpitirivu. Buli myaka 10 generation ebaawo etegeera bulala ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakayitawo generations 10 okuva nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yatandika okwogera ebigambo, oba okuva lwe baateekawo kalenda y'obusiraamu, wakayitawo generations 10, naye buli generation ebeeramu abantu abategedde ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwawukanako n'abalala era ne mu generations endala eziba zizze. Kyova olaba ojja osoma abamanyi ab'enjawulo abazze babeerawo, abamanyi ab'enjawulo abazze babeerawo, buli omu asoma ku munne, buli omu n'abeera ng'ategedde oluusi ate omusomesa we ky'ataategeera, oba omusomesa we n'agamba nti wallahi omuyizi wange ayogedde ekigambo kindeetedde okwongera okutegeera ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olw'ensonga eyo bannange, ow'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya nti ebintu byonna tebisobola kubeera mu mbeera yaabyo okujjako nga Allah jalla jalaaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza bibeere mu mbeera yaabyo. Kyova olaba Mu'adh ibn Jabal ne Ibn Mas'ud n'abalala mu abasobola okuba nti baali mu abo abayogera hadithi eno, nze abo ababiri olw'okuba nti bakomanda mu irimu, bakomanda mu kuwulira ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate nga nabbi waffe yaboogerako nabo ebigambo ebikakasa obwa komanda bwabwe mu irimu. Mu'adh ibn Jabal agamba nti kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, ekyo kimu nti kino nabbi yali takireka kukisaba Katonda. Era nange nze Mu'adh bwe yandaba yaŋŋamba nti la tada'anna, tolekangayo. Ekyo bwe kiba nga kizze gy'oli ne baga nti tolekangayo, la tada'anna, tolekangayo an taqula oba an tad'uwa, okwogera ebigambo bino dubla kulli salati, dubla kulli salati,
buli lw'omaliriza okubeera nti olina olujegero lw'otadde wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, buli lw'omaliriza dubula kulli salaatin, abasinga bakivunula nti oluvannyuma lw'eswala ze tusaaliza Allahu akbar, kituufu mwekiri, naye tekikoma ku swala, kubanga eswala kitegeeza okuteekawo olujegere olukuyunga ku Allah subhanahu wa ta'ala direct. Gwe buli lw'obeera mu mbeera ng'olaba weeyunze ne Allah jalla jalaaluhu direct, waliwo abantu abayungagana ne Allah subhanahu wa ta'ala nga tali mu mbeera ya swala eno etandika ne takbirat Allahu akbar, nga tali mu mbeera ya swala eyo, naye ng'ali mu mbeera ye ne Allah subhanahu wa ta'ala, nga omuntu ali mu kusoma Qur'an, oyo aba muntu ali mu swila bainahu wa baina Allahi subhanahu wa ta'ala, ng'omuntu asiibye ali mu swila bainahu wa baina Allahi subhanahu wa ta'ala, ng'omuntu ali mu kubeera nti asaddaaka akutteko mu ebyo Allah bye yamuwa, n'akakasa nti bino bannange si byange, bino Allah subhanahu wa ta'ala yabinsikiza, nange kambeeko ne gwe ngasa nabyo, n'abeerako oba ssente n'azikwata n'aziwaayo, oba mmere gy'alimye n'atoolako n'awaayo, oba mmere gy'afumbye n'abaako ne gwasanyusa naye, oba ng'ali mu mbeera nga gye tulimu olwaleero ey'okubeera nti twogera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abisiime, abyagale era abikkirize, tubeere nga tuli wakati waffe ne Allah jalla jalaaluhu ng'olujegere lwaffe lunywevu. Mu mbeera efaananako etyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam aga nti bw'omalirizanga okubeera nti olina omulimu gwonna ogukuyunga ne Allah subhanahu wa ta'ala gwokoze, bw'omalirizanga okukola omulimu gwonna omulungi, naawe gwokakasa nti guno omulimu ngukoze mulungi, eswala mulimu mulungi, sadaka mulimu mulungi, okusiiba mulimu mulungi, birrul walidaini mulimu mulungi, okutambula obulungi n'emikwano gyo mirimu mirungi, okulagira okukola obulungi mulimu mulungi, ebifaananako bwe bityo senga omuntu wa Allah subhanahu wa ta'ala abaako nekyakoze mu mirimu egyo emirungi egikuyunga ne Allah dubura kulli salati, buli lw'omala okukola omulimu omulungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba Muadh n'amugamba nti tolekangayo okusaba edduwa eno gisabe Allah, tolekangayo okusitagalla furusa y'okumala okukola omulimu omulungi n'otasaba bino Katonda. Buli lw'okola omulimu omulungi gwonna teekawo edduwa eno. Duwa ki? Yeyo gye twatandise nayo nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akugamba nti buli lw'okola omulimu omulungi ogusanyusa Allah toweerabira ate kumusaba bino bisatu, kubanga bino ebisatu ate bye bigenda okutambuza obulamu bwo. N'amugamba nti la tada'anna an taqula dubla kulli salati Allahumma, omuddize Allah subhanahu wa ta'ala, omuddize okwewaana kwe, omuddize ebitendo bye ebisembayo, kubanga tewali mulala yenna birina ekitendo ky'okutonda. Omugamba nti Allahumma, ayi Allah omulezi wange, ayi Allah omutonzi wange, gwe yanteekawo nga siriiwo, eyateekawo jjajjaffe Adamu mu kubeera nti teyaliiwo, ffenna ne tuvaamu Allah ne tubeera nga olwaleero weetuli. Mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala, nkusaba a'inni. Bannange bino Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byatugamba okusaba Allah. Omwana Adamu ayinza okubitunuuliranga ebintu ebyokusaaga, naye kitegeeza nti Nabbi bw'aba abisaba Allah nga ye Nabbi abisaba, n'akubiriza n'okubiriza basahaba okubeera nti babikozesa nnyo buli kiseera, buli luvannyuma lwa swala, buli luvannyuma lwa kumala mulimu mulungi gwonna gwokoze ogusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, n'akugamba nti mugambe Mukama wo Allah omutegeeze nti ayi Allah nkusaba onnyambengako, ayi Allah olubeerera nkusaba onnyambengako mu kubeera nti mu ntambula zange nkwogerako, mu kubeera nti mu ntambula zange tova mu birowoozo byange, nkulowoozaako 24/7. Allah a'inni, Mukama wange Allah nnyamba, Mukama wange Allah nkwatiraako, Mukama wange Allah nteeraawo buli kisobola okubeera nti kinnyambako mu kubeera nti olulimi lwange, omutima gwange n'obwongo bwange
byonna n'ebiyungo byange byonna biyambeko okubeera nti a'inni ala dhikrika, okubeera nti Allah nkujjukira, okubeera nti Allah nkujjukira. Bannange dhikirullah hadisi erimu ebintu bisatu, tambuleko ne dhikiri olwaleero ku zikiri eno. Bannange dhikiri bwe kibanga kintu ekisabibwa Allah, kintu ekisabibwa Allah ng'akimusaba ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ekyo mukakase nti kye kintu ekizibu ennyo 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 okola wakati mu kulabika nti kyangu, naye nga kizibu kyangu eri oyo Allah jalla jalaaluhu gwayagaliza okubeera nti akola ki, akikola. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira n'atugaa nti fadhkuruni. Bannange bwe mmaze okubatonda, ekimu ku bigenda okubawa emirembe, ekimu ku bigenda okubawangaaza mu nsi muno nga mweyagala, kwe kubeera nti mujjukire yabatonda, kwe kubeera nti mujjukire yabatonda. Ne bwe muba mulina we muli mugaye nti wano Allah subhanahu wa ta'ala tumwogeddeko, naye wano we tuli ayagalawo ki? Wano we tuli ayagalawo ki Allah subhanahu wa ta'ala? Bw'obeera mu muzikiti gamba nti alhamdulillah ndi mu nnyumba ya Allah, zijjukira mukama wo Allah. Bw'obeera ku kkubo ng'olina bye weetegereza, tunuulira ebintu Allah jalla jalaaluhu bye yatonda, ogambe nti subhana alladhi khalaq, oyogere ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe wennyini weetunuulire butya Allah jalla jalaaluhu bw'akusobozesa okuba nti otuula mu ntebe efaananako bweti, n'oyambala n'ojja n'oyogera ebigambo bino ng'oyogera bigambo bya Allah, oteekwa okugamba nti subhana alladhi bayyana lil insan. Allah jalla jalaaluhu oteekwa omwogerako. Bannange bwe tutayogere ku Allah subhanahu wa ta'ala, bwe tutajjukire Allah subhanahu wa ta'ala, waliwo ebigenda okubeera nti bituyitako. Oyo Allah jalla jalaaluhu okumujjukira, okumanya ekintu kujjukira Allah kizibu nnyo. Tosobola kujjukira Allah nga tomumanyi, tosobola kujjukira Allah nga tomanyi byakkolera, tosobola kujjukira Allah nga tofumiitiriza, tosobola kwogera ku Allah jalla jalaaluhu nga tofumiitiriza, tosobola kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnasumulula bwongo bwo, kifuba kyo kwetegereza biki Allah jalla jalaaluhu. Butya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yawunda ensi eno, butya Allah bwe yakutonda, butya Allah bw'azza kukuza, butya Allah bw'atadde mu nsi muno ebintu ebisinga obungi. Ebyo byonna bw'oba tonnaba kufuna bwongo butunuulira n'okubyegendereza, okujjukira ku Allah, okwogerako ku Allah, togenda kubeera nti okufuna. Naye nno Allah bw'agamba nti fadhkuruni, aba agezaako okukutegeeza nti tunuulira obuyinza bwange, tunuulira obuyinza bwange. Bw'oba oyagala okutegeera Allah, tunuulira obuyinza bwe. Bw'oba oyagala okutegeera Allah, tunuulira ekisa kye. Bw'oba oyagala okutegeera Allah, tunuulira ekisembayo kubanga kizibu nnyo, tunuulira obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange bw'onootegeera obuyinza bwa Allah, ebyo bisatu, bw'otegeera obuyinza bwa Allah n'otunuulira n'ofumiitiriza ku buyinza Allah jalla jalaaluhu bw'atulinako, n'otufumiitiriza ku buyinza Allah jalla jalaaluhu bw'alina ku bitonde bye. Allahu akbar. Kigambo obuyinza bwa Allah kyo kyokka okukifumiitirizaako kikwetaagisa okuba nti osomye edduwa ya Nabbi Muhammad ega nti a'inni, mukama wange Allah nyamba, onsaasire ntegeere obuyinza bwo. Bannange obuyinza bwa Allah, Allah tufumiitirize. Tandika kati okufumiitiriza ku buyinza bwa Allah, olabe oba tomwogereko. Buli lwojjukira Allah kye yali akukoledde nga kirungi, bannange ogamba nti subhanallah, obaako ekigambo kyoyogera nga kirungi nga kiddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate mu mbeera efaananako bwetyo. Bannange buno obuyinza bwa Allah bulimu ebintu bino byenjagala osooka otunuulire mu buyinza bwa Allah jalla jalaaluhu, kubanga ngambye nti tunuulira ekisa kya Allah, tunuulira obuyinza bwa Allah, tunuulira ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala, otunuulira obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bigenda kukuleetera okujjukira, bigenda kukuleetera okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala bulimu ebintu bingi ebisanyusa n'ebyo ebiruma, byonna biri mu buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisobola okuvaamu ebibiri
ebisobola okuvaamu obuyinza bwa Allah mu ebyo ebiruma bwabikuyisaamu otunuulire ekisa kye butya bwakuyisizaamu. Subhanallah. Bw'ogaana n'oba mujeemu otunuulireko Allah subhanahu wa ta'ala butya bwayisizza abajeemu, ekyo nakyo kiraga obuyinza bwe. Ebyo bituleetera okusigala nga twogerako Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange, ekiseera tekituuse okubeera nti abantu alam yaani, ekiseera tekituuse okubeera nti ffenna mu bulamu bwaffe Allah bwatuwadde, mu myaka Allah jalla jalaaluhu gyatuwadde ne tutambula nagyo mu bulamu buno abaffe, ekiseera tekituuse okubeera nti twetegereza tuyise tutya mu bizibu. Ebizibu byatugwira, Allah jalla jalaaluhu akulaga obuyinza bwe nti ekizibu kisobola okugwira, naye ate Allah akulaga ekisa kye. Allah subhanahu wa ta'ala asobola n'okulaga obusungu bwe mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Abasomi ba Qur'an ebigambo bya Allah jalla jalaaluhu biraga obuyinza bwa Allah bannange, ne biraga ekisa kya Allah bannange, ne bulaga obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bannange. Naye ng'ekigendererwa ky'ebyo byonna kwe kubeera nti tutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjukira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba bano ababiri kwe kubeera nti tebaalekayo, era naffe ne batusomesa ne batugaa nti bannange bino nabbi yabyogeranga, naffe n'abitusomesa n'atugaa tetubirekangayo. Naffe olwaleero bitutuukako twagaliza buli muntu yenna okubeera nti eyo yemu ku dduwa ezitasaanye kubula ku lulimi lwo buli kiseera. Nkugambye nti buli lw'omala okukola omulimu omulungi gwonna, okumanya okujjukira Allah kulungi, buli lw'omala okukola omulimu omulungi gwonna nozzaako edduwa eyo, wallahi nkukakasa nti tosobola kubeera mu abo abakola riya, tosobola kubeera mu abo abakola emirimu emirungi kabandabe, tosobola kubeera mu abo abagenda okubeera nti beekuluntaliza ku bantu, takabburu ojja kuba tolina. Kubanga buli lw'onoomala okukola omulimu omulungi ojja kusaba Allah jalla jalaaluhu agukkirize, then omusaba omugambe nti ai Allah a'inni, mukama wange Allah nkusaba, mukama wange Allah nkusaba, a'inni ala dhikrika, okubeera nti nkujjukira. Omulimu omulungi ogwo gwokoze gugenda kukutambuliza ku kubeera nti gulongoosa omutima gwo, gulongoosa omwoyo gwo. Kyova olaba Allah jalla jalaaluhu emirimu emingi mirungi nnyo, naye omwana Adamu ateekwa okuba n'omulimu gwe yeekutteko gwagenda okusisinkana nagwo Allah jalla jalaaluhu nga mulimu gwe guli wakati we ne Allah. Amuga nti ai Allah guno gwongukola, naye a'inni. In other words, ebimu ku bye tufuna mu hadithi eyo mu ntandikwa yaayo nga nabbi agambye nti Allahumma, kitegeeza nti Allah jalla jalaaluhu wakusaba noga nti ai Allah, oteekwa okwogera ebigambo noga nti Allahumma. Kati buli kye twetaaga tuteekwa okumanya nti kiriko a'inni, ai Allah nkusaba onnyambe. Mu buli kye twagala okukola tusooke tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuyambe. Oyina kye weetaaga, okyetaaga wange, ojja direct ng'oga nti kangende ewa seekaali ajja kunnyamba, nnyinza okutakuyamba. Naye bw'oba osoose wa Allah n'omuga nti ai Allah nnyamba ngondeza seekaali, ai Allah nnyamba ngondeza gundi, ogenda okutuuka nga gwe wagambye nti a'inni. Tuteekwa okusaba awuni min Allahi subhanahu wa ta'ala. Ebimu ebikulu ebiri mu hadithi eyo kwe kuba nti nabbi yasabanga buli nsonga yonna nga gitunuuliza Allah, nga tannaba gitunuuliza kitonde kirala kyonna, ng'aga nti a'inni, Allahumma a'inni, ai Allah nsaba obuyambi bwo, ai Allah nsaba obugonvu mu nsonga eno, a'inni ala dhikrika. Allah tukusaba obugonvu mu kubeera nti tukwogerako, Allah tukusaba obugonvu mu kubeera nti tukujjukira, Allah tukusaba osumulule ebifuba byaffe, oyise ku nnimi zaffe, mu bwongo bwaffe, ebyo ebituleetera okubeera nti tukujjukira. Allah totumma okubeera mu abo abakujjukira, Allah totumma okubeera mu abo abakujjukira, Allah waffe totumma okubeera mu abo abakujjukira. N'abantu baffe, bakadde baffe, bakyala baffe, abaana baffe, mikwano gyaffe, n'abo bonna Mukama waffe tuteeke mu abo ababeera nga bakwogerako, n'obeera nga naawe Allah subhanahu wa ta'ala oboogerako. Allah Mukama wange n'abatulaba mwenna
nsaba Allah jalla jalaluhu haditha yatujja jongerako biidhnillahi subhanahu wa ta'ala okuongera okugaziyamu mu ebyo ebisigalidde mu haditha eyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Sudaisi ngoba ku kamera naye insha Allah tujja kuddamu insha Allah tuongerezeeko tujimaleyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.